ebirooto byo biteeso biri mu mutima gwo. Proverbs 16:9. A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Director omwetaaga. Weetaaga director ebirooto byo biryoke bituukirire. Bweba firimu nga gye bali mu kuzannya firimu director n'afa, eyo project eba egenzi. Eri abantu ng'olina obbasabira essaala ng'okubeerawo kwabwe kugasa nnyo. Ffenna tuli bantu abalina amagulu aga n'emikono egi n'amaaso aga, tulabika nga abafaanagana ne wabawo Mukama baateekako ekisa ku bannaabwe ekyenjawulo. God forbid kyenjogera tekisobola kubaawo, era nsaba nga nkisazaamu. Naye olwaleero Museveni n'afa ne Bobi Wine tawona. Oba amagezi gazze, oba okyalimu obusiru. Olwaleero ne babika, God forbid and forever, ne babika nti His Excellency Kaguta Museveni afudde ne Bobi Wine tawona. Omuntu oyo omu gw'olabanga afaanagananga ggwe wankizo. He's totally different. Ng'afudde tuli mu service wano bangi tetutuuka waka. Ne bw'ogamba nti tusula wano era batuttirawo. Eriyo abantu nga bankizo. Si ba kitalo era si ba Katonda. Naye Mukama alina ekisa ky'abawadde. Era naawe oba oyogera amazima neme nakugereza kuba nene. Naawe oba oyogera amazima wootudde. Singa naffa bwe bankuba amasasi nga 2 singa totudde awo. Aliwo agamba nti njogera amazima ga Katonda seerimbalimba. Wanika omukono gwo. Kati ndowooza otegedde lwaki Mukama yandekawo. Mukubire engalo ez'awaggulu mu linnya erya Yesu. Oba oli awo eno radio ne TV. Singa kati bye bisingayo obutawulirwa, singa bye bisemba byandiwuliddwa wiiki emu nga babateekerateekera amaziika, omulambo baba naagujjaawo bajja kugutwala. Bwe banaba bagujja bate bajja kugutwala wali, ate wajja kubawo ate okuŋŋaana n'amayumba awo abantu balabe ku mulambo eriisa evvannyuma. Awo na radio bandibadde bakyagiwulira ne TV. Nina kyenjogera naawe. N'amakulu gaaki agasinga obukulu nti weetaaga Katonda. Amakulu gaaki ag'okubiri weetaaga naawe okubanga oli mulamu. Katonda agenda kukola naawe. Katonda agenda kukola naawe. Naye sigamba nti bwe nandifudde abantu bandibadde mu nsi baweddemu, era ensi yanditambudde. Bonna tebandikoseddwa, wandibaddewo abakoseddwa olw'emisege egyandibadde gigenda okukwata bye mbadde nkola. Abalabe bo tibali wala, bangi olina bw'obayita. Nkiddemu abaali bagenda okusuula ebintu bino byonna bali tebava Kenya. Kikugweremu. Nze tolina kyo nebaza webaze Katonda kubanga sijja balaba mbalimbe. Emmotoka babaali bagisindiramu amasasi. Saagamba nti Mukama ntwala ate saagamba nti ndeka. Kyali kyekango ky'amaanyi nnyo ekyabaawo tuwali yakisuubira, gaavuga paka le gaakoowa nga nange simanyi oba nafudde dda oba nkyaliwo. Naye sijjukira kuga nti Yesu ntaasa saakyogera. Bwe mulituuka mu ggulu mulikiraba. Saamusaba kuntwala, saamusaba kundeka. Kyenzijjukira nti twali tusiiba ng'ennaku z'omwezi 2 January 2024 ng'omwaka gwakatambulako ennaku 2 ezo zennyini. Nga twakava kusiibulukuka tuli ne Richard. Tusimbudde tuvudde ku Soloti ne tuyoka tugwa mu b'amasasi. Sirina ssaala gye nasaba. Era ndi wano lwa kisa kya Katonda. Nkusaasira busaasizi bw'oba olowooza nti nfaanagana naawe.
nkiddemu nkusaasira busaasizi bw'obolooza nti ninga gwe n'ova eri n'onvuma n'owalampa n'okola buli kyoyagala. Nze nkimanyi nti buno obulamu bwendimu bwakugasa buli muntu ayagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Buno obulamu bwendimu bwakugasa buli muntu ayagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yamanyi lwali busalako n'agamba mwana wange Bujjingo koma weeka tula Richard waali. Ebisigadde yogeranga byotegeera. Oba yogeranga bw'oyagala. Beera mubambaavu ekimala. But I know that this life that I live, I can't pray for you and you fail to get what you need by God's grace. Ndiwo lwakisa kyakandona kyovalaba message gye nkubuulira bw'obanga omutwe gwo gukola yeeyokka eri authentic. Kiri kyegambye tokibuusa maaso. Wadde okyawa nnyo gavumenti eno ng'okyawa nnyo Museveni bw'afa kati towona. Mbulira woowonera. Tobeeranga opposition ate n'ofuukira ddala sitaani. Sigalamu akategeera. In fact, ab'opposition be basinga okwagala Museveni. Kubanga bangi ku bo twatandika bategeera nti b'opposition nga n'empale bayineemu. Olwaleero mbuuliraayo akyamanya omuwendo gw'amasuuti gaalina nga wakanya gavumenti. Buli awakanya gavumenti suuti akyusa nkyuse, ennyumba bazimba ku nsozi, embaga ezaali z'abalema okukola zonna bazikoze. Gwe bamala ne baga nti eno gavumenti mbi nga babakole embaga ate tebakuwa kaadi. Gw'okanya kuleekaana. Kizibu okusanga abawagizi b'ebibiina ebivuganya gavumenti. Ng'omuwagizi gw'omanyi neighbor wange ono omuwagizi nga baamuwadde kaadi nga muganda wa Bobi Wine awasa. Obanga Bobi Wine yebo yali awasa kumana yo obufumbo yabutereeza mu gavumenti ya Museveni. Obanga baakuyita. Gw'oli awo gwe toyina kyakulya gw'olina negative spirit. Olina okuba ne positive spirit. Director w'obulamu bwo si president wa ggwanga. Director w'obulamu bwo si opposition eyagala okujja mu buyinza. Director w'obulamu bwo ye Katonda eyatandika obulamu. Mukubire engalo ez'amaanyi. Mukubire engalo ez'amaanyi. Agenda kutuukiriza ebirooto byo. Zikubira waggulu mu linnya lya Yesu. Waggulu. Ebirooto byo byonna agenda bituukiriza. Oba gavumenti ki? Ebirooto byo Katonda yabituukiriza.